Daba Isma Gwabanja mujje mugambe taata nga tetunnaba kusaala bateekawo eddakiika emu wabeerawo Gwabanja Isma mujje wano tulabe nga Ismail tannaba kuyingira tutajja kujyawo waggulu wano mwagala wansi waggulu wansi muteeke wano wansi imaamu jangu tudde wano teeka wano bamaama muvayo wano mwongereyo maaso engeri wano gye weewunzikamu maama so twongera okwebaza wakitiibwa Right Honorable Speaker Right Honorable Anita Among olw'obubaka bwo abakulembeze mu bibiina ebyenjawulo mu movements ez'enjawulo. Ekisembayo tukiddamu nga sinakwasa imaamu buli ayina Isima nga yamusobya wano woyina ekigambo kyo nga Isima tannaba kudipaatinga okuba nze nkusonyiye lilla ate nammwe abaamusobya kakati ebisigalidde mmwe nalle. Ekyokubiri Isima Gwabanja gwate weetaagibwa nnyo wabula n'amubanja jangu otubuulire ne bw'oba omubanja 15,000 ng'olina obukakafu kiri wakati wo na Allah insha Allah. So katugende mu maaso buli atalina wuzu teri abanja tuyita emirundi 3 wali abanja abalina irizi mujja kwemulula mpolampola omayati ogirina mutuviire mulayini gwe mpolampola abakyala tubadde tusaba waliwo azze Isima amubanja tabanja Isima Gwabanja nze Isima manja lwansonga tubadde tukola ku project tubadde tugikolako babiri ate nga abadde part of it nekyamukisa mulungi ngenza okujja wano nga Attorney General mwami Kiryowa Kiwanuka akakasiza nti nno project eyo nga bwe twagibisubmitinga agenda kusigala nga bagituukiza gavumenti egenda gituukiriza era omugabo gwa Isima gusigale nga gwa Isima. Sina wa family mwe gwe mbadde mmanyi wansonga tukibaddemu babiri nze naye kati mbategeezezza bankebere bafune emigabo gya Isima. wali omulala bannange mpita ogwokubiri bayita emirundi 3 eriyo Isima Gwabanja oba amubanja. Owokusatu eriyo Isima Gwabanja oba amubanja. Bas Sheikh bamama abali mu maaso g'ejjeneza tusaba busabi maama mpola tubakwate bulungi mpola si nti buli omu amanyi tubakwate bulungi mpola bintu byakuyiga. Abaddu ba Allah abalina kamera mufe mu maaso ga imaamu muddeko. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Olw'obwerufu Speaker yatuweereza obubaka bwa miliyoni 10 ne Haji Amis Kigundu yatuweereza ate zezze siyinza na kuzoogera zisukka mu 10
ate era bayongedde okusukka mu 15 ate era ne sipiika yagaye nti ajja kwongerayo n'endala insha Allah. Nsaba Allah atusaasire bye tutayogedde ebitusobyeko abitusonyiwe mu kiseera kino, tuluwanjagire omwoyo gwa muganda waffe. Mwenna Isima be yasobya tusaba mumusonyiwe lillah nga tebannamusembeza maaso wano. Ekyokubiri, buli Isima Gwabanja n'amubanja mujje mutuukirire famire ye, tuyinza obutabamalayo kati kubanga ekyo kitukakatako nga tetunaba kusaalira Isima Mungu amusaasire. Daba Isima Gwabanja mujje mugambe taata nga tetunaba kusaala. Bateekawo eddakiika emu wabeerawo abadabanja Isima mujje wano tulabe nga Ismail tanaba kuyingira. Ajja kujyawo waggulu wano. Mwagala wansi waggulu? Wansi? Muteeke wano wansi. Imaamu jangu tudde wano. Teeka wano. Bamaama muvayo wano. Mwongereyo mu maaso. Engeri wano gye weewunzikamu. Maama. So twongera okwebaza wakitiibwa Right Honorable Speaker, Right Honorable Anita Among olw'obubaka bwo, abakulembeze mu bibiina ebyenjawulo mu movements ez'enjawulo. Ekisembayo tukiddamu nga sinakwasa imaamu, buli ayina Isima nga yamusobya wano woyina ekigambo kyo nga Isima tannaba kudipaatinga okuba nze nkusonyiye lillah, ate nammwe abaamusobya kakati ebisigalidde mmwe naalle. Ekyokubiri, Isima Gwabanja gwate weetaagibwa nnyo, wabula n'amubanja jangu otubuulire ne bw'oba omubanja 15 ng'oyina obukakafu kiri wakati wo na Allah insha Allah. So katugende mu maaso, buli atalina wuzu teri abanja tuyita emirundi 3. Wali abanja abalina irizi mujja kwemulula mpola. Omanyi ati ogirina mutuviire mu layini gwe mpola. abakyala tubadde tusaba waliwo azze Isima amubanja tabanja Isima Gwabanja. Nze Isima manja lwa nsonga tubadde tukola ku project tubadde tugikolako babiri ate nga abadde part of it. Naye kyamukisa mulungi ngenza okujja wano nga Attorney General mwami Kiryowa Kiwano akakasiza nti nno project eyo nga bwe twagibisubmitinga agenda kusigala nga bagituukiriza, gavumenti egenda gituukiriza, era omugabo gwa Isima gusigale nga gwa Isima. Sina wa family mwe gwe mbadde mmanyi wansonga tukibaddemu babiri nze naye kati mbategeezezza bankebere bafune emigabo gya Isima. Wali omulala bannange mpita ogwokubiri bayita emirundi 3 eriyo Isima Gwabanja oba amubanja. Owokusatu eriyo Isima Gwabanja oba amubanja. Bas Sheikh bamama abali mu maaso g'ejjeneza tusaba busabi maama mpola tubakwate bulungi mpola, si nti buli omu amanyi, tubakwate bulungi mpola bintu bya kuyiga. Abaddu ba Allah balina kamera mufe mu maaso ga imaamu. Takbira y'okusatu tuba tusabira muganda waffe, bw'oba tomanyi bigambo bisingawo gamba nti Allahumma ghafir lahu warhamhu. Kwata ekigambo ekyo kyoyogera paka tusa takbira. Takbira y'okuna tuba twesabira Allah tutaase ekikeme ekijja okujja oluvannyuma lw'omwana waffe okufa, muganda waffe okufa, muzzukulu wange okufa. Tugamba nti Allahumma la taharrimuna ajrahu wala taftinna min shay'in ba'dahu. Abange tusabire muganda waffe atalina wuzu kuba ku ttaka kubanga tokyafuna wuzu, ayina ekizibu kye nga ye bw'atatambula na yirizi tasaalira muntu. Yagamba omubaka omuntu bw'asaalira